Well, ensonga kati esanikidde eggwanga Mwami Gashumba ge mazzi aga nkube yatonye ne ganjala wiki ewedde mu kibuga Kampala era nga emaali y'abantu abasuubuzi abakulira mu downtown okwetolola Nakivubo Channel wera empitirivu ennyo yasaanyeewo. I don't know what the problem is, I don't know who to blame, but nalabako ebbaluwa President gyawandiika nga akkiriza mugenda maaso ne redevelopment. Ebbaluwa yemu Minister Misa Kabando wa Kampala n'awandiikira Idi wa Kampala ngeraga nti kola President kye yalagira mu bunambiro. Who is to blame for this and who is responsible? By the way, sindaba kulaba kiwandiko kuva mu Ministry of Trade. Abasuubuzi bali stuck, they don't know what to do, but waliwo amaloboozi agagamba nti obaoli abo baliyirirwe because government yeewaayo ne tukkiriza muberenga mukola development yen. Government sente zijewa zebawa. But it allowed this to happen. Can I tell you? Sister wangu omone ya losing sente once. Over yangambi ya losing over 450 million. 450 million? Yes. Just in one person? Yes. Mumazi. Oh my. Mulimu n'abafiirirwa sente za cash. Kubanga abasuubuzi abamu sente bazitereko. Trillions zebayina okusasula. Nina kyogera wano Samola naawe olina obuzibu. Nayogera ekintu ekyo wano ku radio wano. President yawe ekiragiro bawe Haji Hamisi omwalo ogwo. Si bwe kiri? Minister wa Kampala n'awandikira I think KCCA. Idi wa Kampala. Ngamugamba implementing directive ya president. Yeah. Naye ku paragraph efembayo wansi njalo gisomera abantu. Paragraph esembayo kuba ekiwandiiko kirina wano nange. Paragraph esembayo wansi. Yes. Then ate nkuze kuba kansala abawaayo omwalo ogwo. Owulira kungwa abamu kuffe tufunye enkanyanya nga tukyali kubanga tumanyi bingi. Paragraph esembayo. President nga tannaba kuwa kiragiro nti Haji Hamis Kigundu aweebwa omwalo ogwo bakansala beero si 5 abatuula ku KCCA abawera 50 42 of them bapasinga resolution eyo ngate bonna banupu. Ngenda bakusomera. You have them? I have them. Bakkiriza. President tiyali sanctioninze kuwayo mwalo ogwo. Museveni is a very smart man. Very smart. Ya besinga ku resolution y'aba kansala be Kampala. Abakise b'abantu. Bana bambulera be mutijjisa. Ugandans, you are so naive. Temufaayo kukyusa jjinja ejjinja lino wansi waliyo ki mwemupa ku kabuki. I know it from a reliable source from the power centers. Yoweri Museveni yawaayo omwalo ogwo ng'abeesinga ku resolution y'abaki y'abakansala. Owulira ekyokubiri minisita w'e Kampala Misa Kabanda bwawandikira Idi amugamba olina okuimplementinga directive ya president, but technical team erina okukola kino kola ki tebyakolebwa. Gisome ampuliza ku radio photo ne Mwami Frank Gashumba. Yeah, but bw'osoma ebbaluwa oyagala last paragraph. Yes. Okay, somako gisome yonna waggulu. Ebbaluwa egamba bw'eti bwampuliriza yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 13 August 2025 agitaddeko omukono ye Minister wa Kampala omukyala Ajet Minsa Kabanda ng'egendebwa Executive Director wa KCCA eriko omuntu okugamba nti redevelopment, upgrade, beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel. Reference is made to the presidential directive dated 2nd August 2025 for the redevelopment, upgrade, beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel by Dr. Hamis Kigundu. I hereby equally instruct that you give Dr. Hamis Kigundu all the necessary support and approvals required towards the successful implementation of the same as directed by His Excellency the President. The developer
should commence with the ground preliminary site preparation works like site clearance, cleaning, and blocking of drainage water passages. And what? Unblocking. Unblocking. Okuzibukula. Yes. Byakolebwa? No. Genda mazo. Okuzibukula. Ate kamba sese. Mu bino waliwo bonatadde post eno waliwo ankubidde okuntiisatiisa abamu ku ffe tutisibwa tine gwanga sirya mmwe bakutisatiisiza tine gwanga sirya mmwe twali tulabye abanene kungu nze ndabye ebintu mu ggwanga muno ndabye ebintu mu nsi mwegendereza amaziga g'abantu kungu kino nkikugamba amaziga abantu ge baakaabye olw'emmaali yaabwe Katonda ajja kuwuliza essaala yaabwe. Amen. Amaziga abantu ge baakaabye sister wange gali mu kaaba Katonda ajja kuwuliza essaala zaabwe. Government eno ne bwetawuliza essaala zaabwe Katonda ajja baanukula. Katonda ajja baanukula. Abantu abannaku abeewola ssente mu bubanka lwakuba ate abamu mu kyonoonye waliwo omukazi gwe nabyalumba Abanyarwanda. Jesus Hamisi Kigundu Munyarwanda mpozi nga simanyi ngenda basomera bakansala bonna abawaayo omwalo ogwo mundagiko muvandimwe. Ulira one. The developer should commence with the ground preliminary site preparation works like site clearance, cleaning, and unblocking of drainage water passages immediately as directed with proper site hoarding and project signages. The presidential directive, the presidential directive should be implemented sufficiently and effectively. Nema yali involved mu bino. Kati kankubulire kungu. Ekintu kino olumu I tend to pull back ennaku zino ku bintu bingi. Naye bangambye abakugu nti okola omwalo ogwo company ino gukola yinza okumala emyaka 2 bali ku feasibility study. 2 years. 2 years. Basoma busoma imbeera. Yes, ekisoka. Every rainy season they have to be on the ground. Amazi gayingirirawa, gafulumirawa. Galiwa gasinga okujja obungi tugenda gachoninga for 2 years. Chovola badamu ngeze ezejjinja kaluma basobola okumala emyaka 5 bali ku feasibility study. Momplia? Yeah. Byakolebwa. Mutabana we guva. Fenna twagala enkulaakulana. Teri muntu awishingira hamu bubi. Fenna twagala enkulaakulana. Because ekyo nzikisitegera mwami Kashumba. Kubanga ye hamu akugamba flooding ebaddengawo, he's coming with a solution. No, let me tell you. Tewole akidawutinga kuleveno. Waisa yoko nolabayo. Nalabye maziganja. Naise olweggula. Naita ennaku it's unbelievable. Ani amu fighting? Nobody. But bakugamba you must involve in the technical team. Etegera bino ebintu. Nkugabya ngai wetagise emyaka 2. 2 years just study. Mbwate every rainy season nga December. Experts balina okubeera on the ground. Nti enkuba yinza okuba abantu mu myala ngolaba bali ku mwana n'ogaba bano bali kochi bali mu kulaba mazzi gatambula gatya gavaawa. You get it? Byakolebwa. Kati kambuuze enkuba ya December ejja mujirinde. I predict bwaba tiwaliwo kikoleddwa n'ebizimbe bigenda kugwa mu Kampala muno. Why? Kubanga ebizimbiddwa mu Kampala tumanyi enzimbwa gye bakola ki? Gye bizimba. So who is to take the responsibility? Oyina okukijja wala. Ekibuuzo ky'obuuzizza kiri so plain. Kituuse kitya wano? How did we reach impunity? Here? Bwannantagambwako. Impunity. Buli wa wano bwannantagambwako. Impunity kye ki mu Luganda? Bwannantagambwako. N'omululu. Greed. Omulugube. Kungo omululu oguli mu Uganda muno. Abantu balina omululu Katonda abawadde buli kintu. Ne buli kimu bakyakyagala. Omulugube oguli mu ggwanga muno. Omuntu aba ayina buffet nena asanga n'omukyero gugudde wansi nagwo n'agamba nagwo ngutwa obuweke n'abulondayo. Omulugube oguli mu ggwanga muno omuntu ava waka nga abaaze seddume y'ente n'asanga n'ababaaga akamyu nako n'agamba akasambi ngenda nako n'ayimirira bakamuwa akasambi. Omulugube.
kuliwa ku mwalo everywhere guli makanisa guli mizikiti guli mu nabyabufuzi guli mu basuubuzi everywhere ompulira omulugube kankulago omulugube guvaawa nkubuuziza president yawa Hamis Kigundu omwalo ogwo ng'abeesinga kankwerist aba passing resolution omwala guweebweyo asooka Zahara Luyirika oyo mukyalo oyo aba speaker yali speaker nakati ya chali ye speaker wa speaker ayagala obwema kindye Nasulu Nsamba Jeremiah Kaya Katabu Moses Mbazira Francis Mubiru James Nankubulwa ne Mubiru James Werubaga yes Nankubirwa Lita wango yo Mubiru Nakabugo Farida Rose Kigozi Semakula Mubiru Kato Paulo Fausta Bitano Sembatya Richard Eren Namukwaya Kenneth Waswa Mwanje Wafula Moshi Bone Bukenya Innocent Tegusulwa Nete Gusulwa Palazi yo Kibirige kwabo Omunyarwanda aliwa mundaki kwabo kati oyo mukyala gwe nalabye nga alumba Abanyarwanda ate mama kankubulire totandikanga nga muli mu buzibu nga buno n'obuteekamu amawanga nze Gashumba ndi Munyarwanda 10 ku 10 sister wange yafiiriddwe maali ye anaba joininga atya nga muguddewo olutalo ku Banyarwanda and I can assure you guno sigwe gusoose gurupu ya Kyagulanyi mwezi nga gumwe mabega yakola video ya trending ennyo nga bakunga abantu batuuse obulabe ku bantu baffe I can assure you temukirota we are law abiding citizens tuli bantu balungi naye when we are attacked we must respond tuyina okwerwanako kungumbulira Omunyarwanda ayingirira atya wano nsonga z'abasuubuzi yeah omukazi yakoze video it has been all over yagikoze mbutamanya ekirungi akitegedde nti nsonga ya kati ekibuuzo ekirala I know it from a reliable source ababaka ba Nupu bawayo omwala Lord Mayor Lukwago nawandikira Louis Rubongoya yes sija kweka yawandikira ekibiina kya NUP nga ayagala kigunjule bakansala baakyo up to today teri kyali kikoleddwa mbongera ekirala Kyagulanyi Kyagu okuva ensasa geno bwe yavuddeyo ali mukunonya kalulu beba mu masente za iPod zifembayo nga yakola press conference right away mirundi yakolanga bwe muti omusiru walira ddala omugezi tegeera so bya cases bimukwatako rather byabasuubuzi abafiiriddwa ebintu in your vita bimukwatako kubanga I know it from a reliable source omubaka wa Nupu ayagala candidate wa Nupu ayagala okubeera omubaka wa Kampala mu parliament omukuba nene benalemu yamukwisa posters abega omukuba nene benalemu ani candidate wa Nupu ayagala okubeera omubaka wa Kampala Central mu parliament omunene wenalemu yamukwisa posters nabagamba okuwagira Nupu wagira NRM Nupu kazini wenalemu really yes these are facts nemwe getting excited ne mubere emotional n'obwongo ne bugwawo mbawadde list President Museveni yalira ayinga ku resolution y'abakansala bakansala kye basalawo bakansala bebani 42 of them ba Nupu neruka genti singa bamuwuliriza genda kubanyonyola kati kwagweza musango ki mukumbuli nobody teri muntu ayina personal beef kwa Miss Kigundu never kugamba to following guidelines walo tuteko omuntu mu ddwaliro okulongoosebwa sigumu bakugamba there is a procedure omuntu gyayitamu okulongoosebwa ayina okugobererwa wonderful bw'obuukamu emu omuntu tadda na kino bwe kyali omwala gugenda kuzimbibwa procedure eri ki bikke birina okugobererwa Amis ano mukyala ani oyo mukyala ani minister ye kyagamba mu bbaluwa ye Misa and I know another source tells me Amisa Kabanda tayinza kuyita ku mwalo ogwo kati bayinza omutirayo minister wa Kampala tasobola kuyita ku mwalo oguli mu Kampala impunity eneetuukawo wano mu ggwanga muno
mwababera bafuma Museveni buli lunaku mundage ekintu kyali akoze with impunity. Nza kugamba bwe yali agenda okwissuing executive order guiding ku Banyarwanda wano. Yatuula ne Anthony General ne Solicitor General emirundi esatu. Etteeka ligamba litya. Na issuing ki executive order. Ate ne executive order ewa banene ba Ministry of Internal Affairs what to do. Tegamba ngako bakozi ba Internal Affairs njo Munyarwanda bajja muwe passport no. Dayo je bakuzaala bakakase oli munna Uganda LC1 LC3 Giso na RDC. Much as he issued an executive order. Mutegeera. Yeah. Pochito bachiri simple mathematics. Gwe mululu gwe nkugambi. So ndabye ko lukwaga genti le I said oluchikola ba cases oluchikola KCCA okulaba they need to get a way forward. Oluchikola KCCA olimu bakansala bali. Bakansala nga nokwe bali. Tebana kibagenda muyamba ate lukwago ino kubera very careful. Agambe bakansala bagenda kubera mu ne ba minister abanwazi ba Kampala. Kati kino kanchikubulire. Lukwago must be careful. Bayinza nokumutiramu. Bakansala. Are they that wild? Kati kankubulire ekintu purported opposition kyekoze successfully mu Uganda. Okimanyi? Kwefuula abatuukirivu. Kati nze ndemu kubambula sikati. Bameka badde bakimanyi nti bakansala bapasinga. Very few. Hamisa as a businessman. Minsa Kabanda oli Hamis Chigundu. Hamis Chigundu as a businessman. Taina buzibu. Kuchino. No. Ye wala opportunity. Yes. Ye wala opportunity. Nechizibu kyaba kulembeze bano. Yes. Singa bakiri jakitinga. Njagala ondagayo kansala omu eyavuddeyo ku bano. Boyogedde ba James Mubiru bazahara ruyirika n'abalala. Kati no kanchikubulire gwe. Boboli mu business meeting you must exploit a fool in that meeting. Kungo yambadde saati eyo. Wajugula sente meka. Kale katoke wajugula emitwalo 10. Omanyiyo yajisubula sente meka. Sagala kumanyi. Ayinza kwa jisubula siringi 15. Nakobaka nakujja kama gobaga mitwalo 7 minus the taxes. That's a fool in a meeting. Kakati ye Hamis Chigundu the smart businessman yagwa kubajega buli omu ne babatemera. Omwalo ogwo guliko eka 79. 79 acres. Buli eka mu Kampala at least gibaliye $1 million. Twagendo kibalanga omwalo ogwo Hamis yagufunya guli worth 300 billion. Stwina mistake bana Kampala. Samola Nyambo nonyeze video yange show eno jetwakola wano ebintu bino nabi explaininga. Awuli? Manyi mulimu n'omunene yavaamu ne Land Cruiser. Land Cruiser ya $2 million. You get it? Ham is a smart businessman. Eyagwa mu bajega. Yes, then respond to the question. Who is responsible? Wanga mchina kitandikidde mabega. Bakulembeze. Bano. Uliro ono ani ono? Ono ani ono? Letanda limpo wano nte kumuzindala bano. Kandikute kusimu yu. Okitegeera. Ate Hamisa alina okuvaayo. Minsa. A decent woman. Very pure. Alina okuvaayo mu kino. Hajat Minsa kama. Alina okulaga lolo ye. Nze nabagamba kino bakola kiki? Bakola kirala. Otegeera. Naye muli ayo simanya mbulala simanya biki? Jesus. Kati kankubuuza mu ekibuuzo. Oba bakansala mu nyambe mutebe kano. Oba bakansala namu babiri. Bawaayo omwala. Kati ate bamulonda Lord Mayor nga wa Nuupu. Bakansala bawaayo omwala. Kati ate bamulonda Lord Mayor nga wa Nuupu. Kampala nabagenda gitunda. Oba bakansala. Buno obwana bwa Nuupu buno n'obuwa Kampala emyaka 5. Ne moloka zaffe buyinza zitundira mu parking. Wano tewali mu kibiina kirimu bubbi nga Nuupu eyo. Nabeera wano nga nkugamba nti Nuupu bagiwa sente za iPod. Omanyi nawe olimu olumbugu lwa Nuupu nkumanyi. Gashumba tekisoboka tebyavuddeyo. Bobe nyini Kyagulanyi aliyo recording nga bulijjo bazituwa.
nangira kimwami Gashumba otegeera ndowooza ampuliriza ddoboozi lya Ajat Minsa Kabanda tujja munoonyako inshallah olunaku olw'enkya wano tomubule ajje annyonnyole bambi hamu mufa naye wabwereere yamusuubuzi yagwa ku bajega yagwa ku bajega bisa wuno ng'ayogera mbuuzizza kyajja kitya okuba nti bonna bakansala ba Nuupu basayininga baba waayo akantu they are not pure si batuukirivu baafuna akantu kantu ate nomuganga katono onuli malulunga makusanya kuba mayinja ne yagula ensitu gitunda omuyimbi Ronald Mayinja lwaki oyagala kayimba ako kuba oluyimba olwo ba mayinja nga bakyayimba katuwulirize simanyi choice nebe twatumo tuteeseza nabo bakiikirira mbuto zaabwe vaasi y'omweri nebe twatuma okutukiikirira bakansala be mwatuma balwanirira bali mu kulwanira mbuto zaabwe katuwulize mayinja wali muyimbi wayimba oluyimba kuba lute ulimba nga lukucha mutwe akuba kudde mu Kampala muno parliament yali bali badde bagisamoninze yonna. And that's why I have also an issue. We seem not to take this as a serious matter. Kubanga nabana abasubuzi bola bawoloma kakati bulijjo fate bwe tukwatibwako babeera mu kaweevu tetulimbya abufuzi. Aha Owulira wekiri mutuleke buli muntu ali kululwe kino ekyabadde mu Uganda mu Kampala muno parliament cabinet zali badde zitu kubanga trillions sente zaba ate nga zikyafa mweramba buulira bw'oba edduuka ly'olimu lyayisemu amazzi senguka katonda bagita sampling checking microphone 1-2 kubanga mu Uganda enkuba entuufu etonya December siba kiri etandika butandise in other words gw'omusuubuzi mbusimanya kano kaduuka kange nkaagala nnyo mbadde nkolera noonya edduuka eddala. Okay, but you see Mami Gashumba wala wenna obuzibu n'abamu ku bakulembeze n'abaliko kati okay nti abamu bate balaba bino byonna nga bigenda maaso kale tukkirize nti ekiwandiiko kya president ti bakansala buli omu yakola ensobi oba bikinga ebyo tebakola nsobi but tebakola nsobi omululu okay omulugube nze kungu waliwo abantu abajja mu office nga balina diiru ze baleese naye nga sente nzaagala nnyo ne no ekyo sijja kikola olina gamba affe tusasulidde kino gwe leeta kino ebidiridde byaffe nga nno sijja kikola. Okay omulugube omulugube bagita empisi egyolaba esobola okubanga emaze okulya ekkusete n'ekyokulya kikyaliwaawo neeraba engabi eyitawe nayo n'egimegga omululu kibi nnyo. Well, leaders are supposed to guide, to lead people. Bino byonna ebyandibaddeewo ne mutegeera nti enkuba egenda kutonya ejja kati nga bw'oyogera oli mu kuwa abantu magezi baveewo kati ng'ebuduuda nze sikyalaba bintu ku buduuda nembakaabirako ebuduuda no because balabuddwa ne balabuddwa gavumenti erabudde abantu b'ebuduuda emirundi gye simanyi gavumenti nebaterawo n'ebifo mwalina obbateeka ne balemerayo sikyalabula muntu w'ebuduuda gavumenti ekoze kyonna ekisoboka eguze n'ebifo ebasetolingemu ne bagaana kati gwe omusuubuzi ali amazzi gye gayiseeyo gwe sisita wange enkyo oyinza okuddamu n'onkubira essimu ti amazzi gazzeemu era awe bakuzaalira tosobola awe bakuzaalira waliwo mbuuza nti Gashumba nga tokyalabika ku NTV banteekako bambula kalisting NTV yes NTV omusago gwenazi ogumanyi kuwagira GNMK ache sikimanyiiko nkikubulidde kakati saagala abakulu batwale mu kooti ate kuntwala mu kooti kiziwendi I will defend myself. Twakakola press conference eziweranga mukaaga nga tuzikolera mu Serena mu compound ya Serena tibagikavali. One of them yaŋŋamba nti okujjako nga we distances ku GNMK. One of what? One of the top managers of that media house. Abantu abali batumanyi nga bakato baavaayo dda. You're blacklisted? Yes. Omusago gwenazi ogumanyi kuwagira GNMK. Ulia musiri ku ludda lw'abantu. Nonsense. Oba tuliiko nga mundaba yensonga gye bakuwayo baga musiri ku ludda lw'abantu. Bakansala ba Nuupu abatunda omwala mwabalondera ku tiketi yaki
kungu manchinzo kunyiza nenze wano TV genda bangiri very independent ojibanyi TV tuzireke bukedde nani ne BS yamu kino kyogera manja mamuzanya mutya amawulire segments 5 nga mulaga muntu omu so tusirika nenga tubiraba kungu mukyala wayinza okumanya nti olina abaana mukaaga ebweru ng'akimanyi nakisinga ne bulina kunenga kikola ki akimanyi bangamba musango gwe nazza kuwagira jeno MK muhozi simu na Uganda so gona bomusango musango be bayino tusalirawo gwe tulina okubeerako munne mama muli bamulabaki so oyo muzzemu akugata lwata kyakulaba lwata kyandaba ku NTV nkuzeemu bangamba bambula kalistinga mutoli kusaidi y'abantu ate nekirala oli kusaidi ya muntu MK muna Uganda ate mukama wange ye muntu yekka mu Uganda ne aba MK balaga bakyaza mbalabayo bani abali mu kisi kati kankuwulire kino nkikugamba waliwo Kyagulanyi bwe yasiga ensigo z'obukyayi eri Abanyarwanda Luweero ne tukola press conference Luweero Kato yali akyaliyo ne mwegayira nti Kato nkwegayiridde kavalinga ekintu kino bosi yennyini yambuuza Gashumba wasaze magezi ki NTV okukavalinga amawulire galina okubeera nga gali fair ate kino kakibawulire mu bakungu Sanyuka TV NBS bukedde NTV abantu babiraba ne bategeera nti eno yekubidde oluki olubege ongamba atya mbuno sobola ku accessinga bifaananyi bya president ng'ate omuleetanga namba 5 omawulire awemba njawulo okudde njaga tumaze ensonga tugende ku kyetulaba mu parliament wiki wedde wabadde muliro oli osula njaga tukonkluding omwana kimbuuza wano you cannot tell me egguli erisoose eryokubiri eryokusatu eryokuna lya nup erya Museveni olietanga namba 6 noga mufesi tukkirizibwa kukwata bifaananyi ebyomukaaga wabijeewa so tugenzeyo bine kwanga lya fe kungu ate mu bannamawulire muyina okulaga nga fairness buli wamu kubanga n'ababaka balabidwa mu parliament nga balwanirako lwaki TV eno yaganidde okukavaringa ebigenda maaso mu parliament ate nkusesa ki technology yajja NTV terina kubeera mu parliament terina kubeera mu parliament esobola okubeera awantu wonna anaye mukyala Nsibiranga basooka kutugamba kukavaringa president kakati ate ne parliament naye batuganye kati fe twazizza gwaki kati mukyala Nsibirwa ekisooka kye yakoze ekyo kikyamu Yoweri Kaguta Museveni tebamwansalingira mu mawulire seeking audience naye ate de Museveni ayino tasobola kwogera n'abo ajja kugenda mutoni wa Gakani kenyini really de Museveni ayino tasobola kwogera n'abo managing director nkubuuzizza NTV egamba bagigoba ku mikolo gya president siba kiri yes eraga guli erisoose Kyagulanyi eryokubiri eryokusatu eryokuna eryomukaaga n'ete erya Museveni oba babagoba lyo mwalifunye muti eryomukaaga mirundi ekolanga bwati eryomukaaga mwalifunye mutya nti dembe ly'abamawulire otegedde tulina dembe lyaffe nali awaka tulina abagenyi abaali awaka omuntu yesirezega nagayi naye wano fairness nga sigikola ki sejiraba bukedde erowoozebwa okuba nti lupapula lwa gavumenti sibwe kiri naye nkusesa ki Kyagulanyi abeera ku front page nga ne Museveni ali ku front page bondanga kwebali so muganda nkuzeemu twakolanga program ne Franka Walusimbi ku NTV eyo tuwaye nze nabeerako akaseera nga every Monday mbeera ku NTV eyo okwanalizinga ebibaddewo mu biseera bajjowe munene Munnakenya nga yakyagiriddenga ensi yafa gana mwe nago ngasoma nengamba muwala wange yuza bino kasuka mugasi eri monitor mutulage netulumba n'abandi tontisa nawe na mawulire gajyenju bagasiya basajja bajja don't scare me basajja bajja kungu nze gola bakatonda yangu bajja kutwala mu koti katonda yankumi amawulire gonna nyina yo mikwano gyange mu New Vision nyina yo mu monitor abamu mikwano gyange nabo beebuuze kigenda maaso bali batuwadde sequence omwala guno gwagenda gutya temutisibwa nammwe kati oba amawulire gatutiisa olwo Museveni akole ki kunguziramu tubeera wano tukritisayizinga gavumenti eno situddayo awaka ne twebaka kati bw'oŋŋamba nti ne NBS Sanyuka bukedde NTV BBS takkirizibwa kwogebwako then lino eggwanga mulikubeko bo muligalewo siba kiri ampuliriza in this country ensi bwe yatabuka buli omu akirozaako bwe yatabuse abasuubuzi bakirozezaako
kyengezako kugamba ani abagamba mu musinga okutegeera kungumbulya ebigezo benatula nawe gwe n'obiita nze nengwa abamuli bano bengamba bano no mwenna muli mukugamba kimu mwenna muli bannamuli bebimu abamonita bwataki nga bakuze batoga monita kugambi am challenging them you cannot say stukizibwa we are not allowed okwaccessinga emikolo gya president ate ne muleta photo jeyo nga inamba mukaga obuza baba amujjewa then timumuleta mugente twafunye pukiri mwekuba golo bunda ogambye emikolo gya president batugano gigendako neyo zanye story sose kyagulanyi eyokubiri kyagulanyi eyokusatu kyagulanyi eyokuna kyagulanyi eyokutano eyomusanvu ya Museveni ate n'ogamba mustukizibwa kutuuka wabifunye otya choka jeno muhoza ete bamuwa coverage because ogenti basemba ku press conference omugulu ne yambye nze nkugambye tukoze press conference mu Serenao no bayita mu budde ne bakwashuwalinga ne batajja pako mo yambuli amazima Frank tuine biragiro twakubula listinga bobo yagala coverage yaffe distance yourself from genomuke ate sijja muvako ate utusopota genda yobanga bwa jogenje wagenda nga kankubuze mu kibuzo masebanga kinga sigenda yo siria malaika tandabirira ebi ekijega bimuli mulibyo bya kijega byennyini kati kungu botampita kushoyo nengano kwebaka atuuliriza actually kungu webenda yo kushoyo katujatandikira uliriza Radio 4 mumakago kumulimu gwo na woli Radio ulukumina matoko Radio 4 Ensusuzi kale ku Radio 4 Radio 7 ne Radio edachika bidding ende mbulango badachika sad but what's the way forward ku nsonga y'omwala Mwami Gashumba siyina what should be done kubaba n'abantu Maria Yononese Hamis Kigundu technical team ya KCCA bayina okutuula oba waliwo ensobi ezaakole bazigonjolebwe mwe basubuzi mbagamba bobo omanyi woli amataba gayiseewo senguka tudde okay Julia senguka ekirala kirala munna Kampala bobo oli munaku mu Kampala omuntu agenda okukuma n'ebibyo yeri Lukwago ali mukoloniza Lukwago akalulu these are facts nkulage video ye byakakola ngalwani yabanaku waliwo kabiri kanjagala okuzanya wano maybe back kansala banufu mwawereze mu kisanje kiwedde be batunda omuki omwala ampuliriza uliza hajiru kwa kadachike mu yoka uliriza ngayogera siri akiri akasalika senti bali ku Ddembe mu basajja balaka siri akiri akasalika senti bali ku Ddembe mu basajja balaka yakatutte mu kampani ya Victoria enkamusuuza akanna kasero yali akatutte mu Shira investment nenkamusuuza sitambatu yali agitutte nenkimusuuza ndanamali banayi kiyo naye nenkimusuuza genda yo babuuze akebugolobi yali akatutte nenkamusuuza akewakiseka kanongenyi nga akatutte nenkamusuuza akanatete waliwo kikampuni bakiyita Arara transporters nga kikatutte nenkikasuuza genda masomero nkyayogera ku butale bwokka genda ku katale k'ekiswa waliwo abakoleya baali bakatutte abandi bakatutte nenkabasuuza wulira olwo butale ate ebifo ebikolebwamu omunaku ebikolebwamu omufunampola gendayo mu butale njagala mugendeyo n'amaloboozi gammwe mubabuuze nti wano bannange paaka eyo giraba twali mu biseera bya covid kasabaga ni paaka takisi zonna ziveewo abagagga ne baleeta bisirabs ne basalamu puloti ku paaka ekadde nesituka nebagayali tuli ku muggalo tujja kufaafagana namu tewalaba ebintu bye baali baleese nga batuttewo nga stage ezisinga bazijjeewo netufaafagana namu twagamba paaka temujja nkitwala kangambe naye nkibasuuza eyo butale ne paaka kakati nendimugenda ku masomo waliwo omwana wa Lukwago akola mu butale obwo Lukwago representing abanaku banyigirizibwa period goba ovuga boda ng'okola mu butale ng'oli mu kweyiya mu Kampala Lukwago olwali fuluma Kampala nawe Kampala ojja gifuluma
Kamegen kino ekibuga bw'okikwasa Lubongoya ne engineer ani bali mu ezo ng'okola mu katale ng'ovuga boda ojja kifuluma ate bote bajja kulwanira ani atunda omwala sibo abakansala bali baki ba DP benalemu anti mubera muvuma NRM ngabwe judda ababbi omwala gwatundibwa bakansala benalemu nziramu sebo nange mbuuza manyi gwe kumanyi oli wanu punziramu omwala gwatundibwa bakansala benalemu Lukwago keka tadoba akachayaka mu Kampala. I'm very surprised. Nti yosabidde mwami Lukwago akalulu. Nkasabirani. Bali mwezo mukwano gwange nnyo is my friend. Era yensonga ti. Mukwano gwange nnyo. Sisobola mulonda kuwa meya. Sisobola. Mukwano gwo. Bali mwezo musajja omulungi atambula n'emyayu. Bali mwezo yendiga yennyane ente nnungi nenge tambula n'empisi. Bonamba manyi Chiringanga Uganda jikwatiri dali ogu Yoweri Museveni kino kanchi kugambe kungu President Museveni yoyo mumulabango okusaaga mumuyisamu amaaso yakwatiridde gwanga lino ettima obuchayi impunity arrogance genda ba mu government eno ne mu NRM President Museveni naavaawo kibwatukira ine gwanga simanje ligenda Museveni katonda yamuwe kirabo kiri kimu nti kungo yabeera nkolokota kiki nga kwengejinga ku marathon nga kuleka genda ngovuga ni president we gwanga bamulabanga ku Facebook leda nga engejinga abavubuka batandika nga 20 ne basigala 10 ne basigala 7 about reasons Museveni yoyo ke katala akakira Uganda Museveni ke katado bako akira Uganda kino nkikugamba kubanza kugamba njogera ne ba minister njogera n'abakulu mu police njogera n'abakulu mu maje I know how they think ochuli nze ochibayi bali bagala kono kunzita bani ati kiwa ensembe kankubuze mu ekibuzo oba bali bati bagala kunzita security detail jenyina yaki ina basirikali potambula nabo bakuma kyenkubuza lwaki kubanga president we gwanga yafuna intelligence gwe jotamanyi you get it abasiru abatumbavu wajinga omanyi omusiru akole ekintu kyekisiru nga tamanyi mayombo yali afanja kuli atuvudde ku mpewo wano kyayogera abantu bosinga ngo kutya be basiru in big numbers bayinza okukola ekintu ekisanyawo eggwanga lino isine sana nga bote bamanyi omuntu gwensinga okutya waloko defense owaloko defense bakusa nga akutte mbunu n'agamba tuula mu kitaba kitulemu akuba ekyasi mu kifuba agenda okutegera nti basse kungu abatalako eddube baali baki si babbi budde bagenda okukitegera baserako eddube Museveni yepinako yeggwanga lino ategera buli kintu kyonna kino kitambula kiraga nze nalimbaganyaawo myezi ng'esatu ngamize biganyi kwanze namanyira bulamu wangu wa ku street Museveni ke katala kakire gwanga lino so neru kwago ke katala kakire ekibuga Kampala nze kibagambi ekibuga kino bwe munakiwa bana abajega ne kigenda muri gamba Gashumba tugamba oba batunze mwala nga Lord Mayor si wabwe ono Lord Mayor wabero wabo nayo kati balese bumotoka mbunywa ki necha bino byempulira mbuno tusindike engineer ku KCCA na department ya ba engineers full fledged directorate ya bachi ya engineers anti kati wali unakuwa information one ne yali deputy ED ku mulembe gwa Kisaka engineer Luyimba aliwa anti ne yali engineer kwano gwange Luyimbazi bambi was an amazing guy very good gentleman very good aliwa sema tutwala engineer omanya katiko akati ekirala kino bajjajja banganye no kyogeranga ko wano bajjajja bakuganye ancestors bagamba kibajjajja akalulu kano ulira tolonda kala londa muntu mulonda abaana bammwe ekirala tolonda dini londa muntu wanyina je nabadde mbono wa dini waffe situwereza muntu lubaga situwereza muntu na mirembe tuwereza muntu mu parliament tolonda dini
Kwani nawe natuseka ono wa dini yaffe stupid wa dini yaffe agenda Roma agenda Bungereza mu Anglican Church oba agenda Mecca ne Madina tulonda mubaka wachi wa parliament nyina je nabadde nga batanse bintu biteeka mu dini musimanyano wa dini yaffe Gasia situweza muntu Mecca situmuwereza Roma oba situmuweza Bungereza londa busobozi bwaki wa muntu ne kaka chikukewe kulonda kakoze ogwako because really tusigaze emyezi ebiri tugende mu kalulu toina wola babirango byonna toina wulida malobozi ga deliberate what's happening what's going on abantu tebamanyi mu byaleyo actually mwami Gashumba ne wetuli wano ngojeka akaluko bwa president nabaka ba parliament tetumanyi diwe tulonda ba mayor nti date is specific nti ngena kuzomwezi 15 nti bange nakuzomwezi teri abimanyi they roadmap je bafu meri jeno wakati wena kuzomwezi bwezi ti nenda kuzomwezi bwezi ti bodjo kulondera la ko government kakati andange civic education eyogera ko musema tekeriwa and I hear government ya Uganda ya sinking over 6 billion 600 kubanga nze za kugamba twabidinga company ya fair biddinga bagamba buy Uganda build Uganda bubu twabidinga and the source ali closer to them young number twali amanga the first 3 company of business bajiwa muzungu okola civic awareness nebo abampuliza ku radio 4 radio 7 radio 8 mulina ya kantu kamuli akava mu recto commission twali no kulonda nothing actually abantu abasinze okulaga amanyi nti wali okulonda ye social media team ya NRM obo bagala obato bagala for the first time you guys are doing an amazing work very active simanyi chiche bakola but they ate no kusesachi nza kuli maso wano concept yali yange tebampayo wade n'ekikumi n'ekirungi mukolera Yoweri Museveni nze Museveni mwagala nnyo olw'ensonga z'abavandimwe ze yasolovinga very active Emmanuel Dombo ne banne Dombo ali mu radio eno timu ndala nnyo ya social media Dombo ali ku radio TV ya social media they are doing an amazing work kubanga mbalaba but apart from abenalem social media team yammwe mundageyo hype yonna nti waliyo okulonda ate nsaba kugende bwe kuti aka tulondere mu kigundi mu kizikiza mwali muga Museveni akaddiye talina maanyi ala hawula emyezi ebiri bwegit ekisigaddeyo tinakula kuwulira kala ku radio yonna ba TV yonna akakwata ku bagenda zibba nazo tuli kuki bubbi obubbi mu gwanga muno over 6 billion zabaweebwa civic awareness kubanga ekyo nchina ko bukakafu bazi waka company ka bazungu nchina ko bukakafu ne batugamba muno build Uganda bubu build by Uganda build Uganda bwe bityo okitegeera eyo jibaita patriotism mujogera ko nnyo patriotism kije mutegeeza nga business temuzituwa nga tetusobola zikola nga amateeka gabalagira okusomesa abantu buli tugenda mu kalulu bategere bagenda kulonda bati that's why tubana invalid votes nyingi civic education nkulu nnyo mu bululu buno abantu okumanya nti botikinga bwoti akalulu kafa bwokola kino kafa ezo nazo bazibbiye kungu abana babye sente oba banatira okujja okulanga mu maaso awo okusomesa abantu simanyi abaganda bagamba entamwe ulira gusoose in fact bebawa n'omukisa bannabyafuzi okubuzaabuza abantu kuba kati bw'owa omwaganya mu nnabyafuzi ye na controllinga kiki abalonzi kyebafuna he can easily manipulate them. Napoleon Hill yagamba nti omuntu consistent bw'ayogera ebyobulimba gafuuka mazima. Njagala ondage radio yonna nti preparing abantu okulonda. No, it's not there. It's not there. Tebiriyo. Bagenda zigabanira kigwe. Kozira msafutano biri chikumusatu deziro sarumenda satu chikumunya kwa boy tambufunze dala mpamanya kono Joseph the radio 4 hello Sabo Wanji engalo ziwe wera ndoza yakitegedde nti obugulu n'obukopi tebugenda kujja kalulu mukungwe neze ebintu enasibawo biri bisatu era bonobo mpangudde ente njazi kuwa era bannaye nze nize January era kati natandise okubala okitegeera bonamba manyi mikwa abo bonna bampuga so biri bisatu biriwo biwasibawo nasibawo
njagala kufuna Mwami Gashumba muteke bulungi ku record app soko ekisooka Kyagulanyi okwogera ku Kyagulanyi nti asobola okuwangula President Museveni, it's an insult. Era bwe kibaawo kyabona ogamba tino primo esobola okusika sino traka tekisoboka ekyo nga tesino traka yagudde mu nyanja tekisoboka. Kyagulanyi okuwangula President Museveni kintu tubanza okugamba mbu osobola okusena amazzi mu Indian Ocean n'ogamalamu oba no kissing the sun, it's impossible. Ekyo kiriyo tekiriyo. Ekyokubiri Segona mukwano gwange tola bino bagamba mu Segona yepanka bwatu bwali nze Segona seba mpita mutabani umwa mpita muvubuka neze nabimanyira ampita muvubuka gwe muvubuka leo yasanga gwe mulenzi yo neze nabimanyira beera asaga busazi. Segona tayinza kuwangula Walukaga kyenda ba constituency ya Busiro nkigaragara enyanga kye nalaba ekawempe kusegirinya obululu Walukaga bwagenda ofuna bugenda kukumba businge obwabalala bonna bamudiridde. That's what you predict. Yes. Wow. Ekyokusatu ki? Ekyokusatu kya DF. Kya DF tegenda kuleta mubaka. Iye. Okyakiremeddeko. Nkyakiremeddeko. Okay, kati mbula ku kya Kampala ongateke enta yokuna. Lubongoya. Kampala kutya? Lubongoya parliament agiyingira oba nedda. Kampala Central. Bwabanga basiru bakyali bangi. Awo totaddewo nte. Esina bakuteekawo. Nenga tajja giyingira. Sajja kugiyingira. Radio 4 ala. So. Bannange munzikize nyingire mu iPod bakimanyi they will never be. Okay. Abantu bagenda fuka bakansala ku level ezimu bafune yababaka leader of opposition abo bagenda okoma. Thank you. Mwebale abagoberedde tugenda kukoma wano bana yakadde kafekeeko. Kanjiwe nsimbi zino Mwami Gashumba wazogereddemu. Kungu, thanks for the show. I just want to appreciate Mr. Gashumba na yeye ngate yesimba wo. I am Dennis Nikalungu Kyambala. Kakati nze bwe nesimba ote mujja kunnonda. Mugerwa Yusuf Ebuwana Honorable Mpuga tasobola kuwangula kungu tutulimba. Nyina omubaka mukwano gwange Lilian, my favorite. Lilian Bear. Young Amba Gashumba. Patriotism yo okwagala okukyusa abantu tekusobola abalonzi tebayinza kuwa kalulu. Lilian aba yatwala message ya Gashumba eno mu bantu okukyusa abantu babeere economically empowered ng'avumira ebyokunywa omwenge biki ebyo abayambi be ne bamugamba bintu babyogera n'akyusa enjiri mukole bimwagala kati awobera kati abeekalungu kati nze bwenzija okumanya abalonzi bayonoonese nze nentwala nenteeka investment ekalungu ng'ewaba nakalungu omutwalo gumu omulimu emirimu nenzija nti njala bubaka bawo obubaka abagulira embizi ne walagi aguze embizi ate gwe bawa. That's how dead this country is. Nze muchunguza Lozias ku Timotimo Bekare mu Kinaawa kwe tulituwuliza Mwami Gashumba oyo. Ine gwanga lyetaaga kuba ko bomu Katonda atonda Uganda endala. But delegating our responsibilities nituziteeka Katonda. Ndoza Katonda naye gyali yeewuunya nti bano bantu kikaaki. Teri saala ekyusa bulamu bwa muntu ekyo nkibagamba. Tewali saala ekyusa bulamu bwa muntu. Singa saala zaali zikyusa obulamu bwa continents, Africa would be the number one continent. Ensi, if you guys don't know, all over the world, ensi esingamu amakanisa, amakereziya bagita Nigeria. All over the world. Ne mumbulire y'ekintu kimwe ekiva Nigeria. Ennyonyi zonna eziflying ezigwa Nigeria zonna Airbus ezikolebwa Bafaransa, Boeing zikozesebwa America. So tebabalimba nabine by'ekitumbaavu mbw abaana bagenda okukola ebigezo babasabira ki? Omwana ataasoma, omwana ataagobereranga instructions z'abasomesa tayinza kuyita kigezo, tebakulimba. Ffe twayita ebigezo ku buli level. Sijjukirako lunaku na lumu nti father oba sheikh yajja St. Francis Villa Maria Primary School otusabira nga tugenda kukola ebigezo.
ne kati waliwo kalicha empya etandise actually gena myaka nga 10 mbw abaana balina obbasabira balina obbateekako emikono bayite ebigezo tekiriyo kino njala nkibagambe kwonona mindset y'abaana omwana n'alema n'okusoma n'alema n'okukola revision ng'agamba nti nno munnaddiini ye bannaddiini mwe bali mu Uganda muno gyonna miyaayu buyaayu you get it so tekiriyo ekyo ekirala as a parent nyina ekintu kyensaba abazadde mwenda mu joininge crusade eno nakyogerako wano nakyogerako era mbasaba mugende mu maaso njala mu joininge mu lutalo luno tusaanyeewo omuze gw'amasomero okeza abaana ku ssomero nze Gashumba ennaku ezimu nkira nenva wakati 5 am 5:30 am nosanga obwana obuto obwa nasalo obwa primary obuli ku makubo butambula obugenda ku ssomero nosanga akaana akali ku kubo kalinze basi y'essomero ekatwala akaana akasula emunyonyo nekajja emunyonyo ku ssaawa 11:30 negenda eruzira nepiikinga yako eruzira neva eruzira negenda eno akennansana nekatuusa ku ssomero ku ssaawa 3 ng'akaana kakooye nekasiba ku ssomero for 4 hours or 5 hours or 7 the same bus nekajja gyekajje nekayisa ennansana nekayisa eruzira nesula ne dropping akemuyenga ne dropping nekemunyonyo akaana kagenda tuuka wakanga kali worn out amasomero gonna mu Uganda wali badde wetteeka ti teri ssomero lya primary oba secondary gulawo nga tezina kuwera ssaawa 3 kino nkiddamu ne Rwanda wano tewali ssomero liggulawo nga tezina bakuwera ssaawa 2:00 ekira wali baddewo netteeka okujjako abaana abalina obulemu nga beetaaga special care and special needs abaana ba primary bonna baali badde mu bisulo baali badde basoma bava waka kino nkiddamu guno mulimo si gwa gavumenti bano abaana baffe wali badde wetteeka teri mwana akkirizibwa kubeera in a boarding school mu primary okujjako ng'aliko obulemu n'ekirala wabeerewo enkola ng'omwana w'ekasangati takkirizibwa kusomera Kampala ng'ow'e Kampala sobola kugenda mu kitundu kirala kiyamba amasomero g'omu bitundu okukula batambuza abaana babajje ne babatwale nkugambye nze nzuukuka olumu 5:30 olumu 5 am nosanga obwana obwa nasali obwana ba primary 1 nga buli mu nnyonyo bulinze taxi oba bulinze mmotoka y'essomero school van nejja akaana emunyonyo ne picking akemuyenga ne picking akeruzira ne picking akennansana ne katwala ku ssomero tuuka ssaawa 3 nga bumama butata bonna bukooye mumpewe eyo yonna ku makyo mwe n'abampulirizamu abasajja abakulu n'abakazi abakulu kumwe bameka abasobola okuzuuka ku ssaawa 11 tukaluubirizibwa naffe 11 beranzikiza kibeera kiro gwoba tosobola kuzuuka ssaawa 11 lwaki ozuukusa omwana ku makya ssaawa ezo guno omulimu si gwa gavumenti unfortunately mu delegate nze buli kintu kyonna mulowooza gavumenti yegendo kibakolera tekiriyo gavumenti erina byalina tukolera naffe tulina okwekolera naffe tulina okwekolera eyo simu ka Uganda gye muba mubuuza naffe there is no way omwana wa kindergarten actually omwana yaligenze mu nursery school nga alina emyaka 5 ba 6 nursery school yes kubanga babutandisa ya mwaka 2 n'ekitundu sisobola nze sijja mutwalayo tosobola kutandisa mwana nga akyali sisobola waliwo n'ogwendele lwabujiri sisobola talisoma ku myaka sisobola lwabujiri talirinnya mu ssomero nga alina emyaka 3 bwana abakeddeyo nyajja gendeyo nga alina emyaka 5 mbuuza lwaki all over the world Europe Asia browsing ekigambo kindergarten kitegeeza keberaawo kindergarten kyekitegeeza kindergarten kitegeeza ekifo abaana mwe bazannyira si mwe basomera kebere mu Google kindergarten kitegeeza ki abaana bagenda kuzannya kuyiga kusocializinga kuyiga mpisa nene osanga omwana waliwo mutawani wange bamuyita Mulenge temumumanyi mwenna yaleetaho omuwakawaka kati rwanda mulene nga kampire mu bintu by'omwana ono nga bamubuuza ekika ky'ekinyonyi kungu twanoonya ekika ky'ekinyonyi kiri ne kitulema ne tukozesa AI ng'ekinyonyi ekyo kisangibwa Alaska mbu ng'ate kirabika mu Sino kyebabuuza omwana kati Mulenge omuvandimwe w'e Uganda ekinyonyi ekiri Alaska
akyagaza ati ate kirabika mu sino sibine ebinyonyi ebyaffe nti oba crusade crane oba ejjuba oba eŋŋaŋa oba akasanke nalina malayika ne tunoonya ekinyonyi buli wamu nekitubula ai ekitulaga nga kirisangibwa Alasika mu Amerika ate kirabika mu sino kati mutabani wange mulengi ali mu top class honestly ekintu kino kimuyambira wamu abazadde tugetinga serious kati tukole ki because twerwaneko bana baana baffe bana baana si ba gavumenti bana baana si ba masomero gano tukozinga revolution wano nga teri somero litandika nti zinaba kubera sawa 3 ekyanze olwokuba nkuzo omayika soyingira emyaka 5 kati nze sikya believinga mu buna nti omwana afunye obuna omwana alina kukula nga ali all around amanye ebintu bingi ebyenjawulo abaana abafuna obuna betwasoma nabo baliwa tosobola kuba tracing baliwa you can't trace them many abantu mukozi musina fo bafuna meka twafunanga munana 188 baliwa abafuna zi triple A baliwa mukuza abaana nga bali all around omwana nga buli kimu akisobola omwana wa P1 nga abeera Kampala nge waka waliwo emmotoka aba asobola okwoza emmotoka ya taata we kubanga ffe mu kyalo gye twakulira ng'omwana wa P1 alunda ente n'embuzi mu kyalo gye twakulira ng'omwana wa P1 omwana omuwala asobola okufumbira abatobe ki emmere that's the Uganda I dream to live in bano baana baffe oyogedde ku homework onzijukiza omugugu gwa homework Rahman Namugambe kungu ali mu yatandikira mu baby class kati ali mu top even on the first day na mtu ala kusomero mu baby olwegulo yakomone homework nalinja kubyocha nalinja kubyocha ekira kungu omwana wa primary yali somya ava waka no manyo omwana ono no mutegera nina akutegeera you nurture him or her yes kiswaza nnyo kubanga Katonda yakuwa obusobozi n'okwata omwana wo wa primary n'omuteeka in a boarding school afunye kadde ku interactive Rwanda Kagame yabijjayo Teddy boarding school mu primary really abaana bokka bagenda mu boarding schools mu primary be baana abaliko obulemu special needs n'ebirala boarding schools mu primary teziriyo ekirala mikwano gyange waliwo abeera mu America bakugamba nti mu America primary zitandika ku ssaawa 3 ku makya baku expecting omuzadde by 8:45 okubeera ng'oli mu parking lot 8:45 yes so meaning wotuukayo alia tebakukkiriza so geti bagigula ku 8:45 yes I wish we would do that here kisoboka nemwe bakungu bino mubirese mwe muli mu politics nze shows onziraba politics yekka muloza politics yabezawo bana Uganda lirwa lyompiseeko ku TV yo twogere bino nkiri munteekateeka owulira bino bye bintu ebiruma abantu waliwo omukyala ali Kenya ngenda kunoonya clip eyo yagamba nti tuzadde abaana ku mulembe guno abali useless. Do you know why? We've not allowed them to explore themselves. Tunuli omwana ave munyonye moloka nemuvuga okuva January paka December emuvuga nemutwala ku somero nemuzza tasamba ku mupiira takuba ku kyedoma tabuuka takuba ludo talina kyakola tuzadde abaana abalina kidneys endwadde tuzadde abaana abaleme glowinga munda kubanga situwadde mukisa somero kyeriri mu Uganda wano abaana mubazanyira mu Kampala buli lunaku Seriraba for St. Francis nga PE every morning nga tenno nga tukyali bato nnyo nga tubuzanya bakujjemu saati naffe twasigalaga mu play munda geye somero limu e Kampala abaana bawala mwe kubira kyedoma obo okwepena wati okwepena munda geye somero limu e Kampala abaana basamba mpira everyday sikyabiraba what went wrong ensi yafa line gwanga letaga kuba ko bomuli Katonda atondedda kino kikugamba teba kulimba there is a functioning institution in this country